Oludda oluwaabi olwa gavumenti nga lukulembeddwamu omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka lusabye kkooti ya Buganda Road enyweze emisango egivunaanibwa yali omubaka wa gavumenti e Lubaga Anderson Bulola nga lutegeezezza nti emisango gyonna mituufu. Birivumbuka ategeezezza kkooti nti oludda lwa Bulola lulemeddwa okuleeta obujulizi obukakasa nti emisango egivunaanibwa Bulola tegiriimu kusiga bukyayi n'okumetta enziro. Sabbiiti ewedde bannamateeka abawuliriza Bulola basaba kkooti egoba emisango egivunaanibwa omuntu waabwe nga bagamba nti empapula za kkooti okuli emisango egivunaanibwa Bulola tezirambulula bulungi bigambo byennyini bye yakozesa ebigambibwa nti byanyiiza sipiika wa paalamenti. Kaakano kkooti ya Buganda Road erangiridde nti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ogw'omusanvu lwegenda okusalawo okugoba oba okunyweza emisango egivunaanibwa Bulola. Bulola avunaanibwa okusiga obukyayi mu bannansi bwe yawandiika ebigambo ebigambibwa nti bya busagwa ebyayongera okunyiiza sipiika wa paalamenti Anita Among ng'amulebula. Oludda oluwaabi lulumiriza nti wakati w'omwezi ogwokusatu n'omwezi ogw'omukaaga omwaka guno Bulola ng'asinziira mu Kampala n'emiriraano yakozesa ekibanja kye ku mukutu ogwa X bw'atyo n'ateekayo obubaka ku mutimbagano nga alengeza n'okunyooma ekitiibwa kya sipiika wa paalamenti mu mbeera eyalinga ekunga bannayuganda nti basitukiremu bang'ange sipiika wa paalamenti Anita Among sinakindi bamukunkumula omukono mu kibya. Bulola bw'atyo yazziddwayo ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nteebereza y'obudde ekya Uganda National Meteorological Authority kyongedde okulabula abantu abatambulira ku nnyanja ne ku migga nti omuyaga ogw'amaanyi kikunta guzzeemu buto era nga guwerekeddwako n'ejjengo ery'amaanyi. Uganda National Meteorological Authority egambye nti sabbiiti ewedde embeera yabadde yaddeyaddeko ku nnyanja ez'enjawulo naye ate we butuukidde leero era batuukidde okulabula ng'ennyanja ezzeemu okusiikuuka. Lilian Nkwenga omwogezi w'ekitongole ekya UNMA ategeeza kya bbasa nti embeera eno yakubaawo okutuukira ddala ku nkomerero y'omwezi ogw'omunaana naye nga buli lunaku ku ssaawa 9 ez'ekiro n'ez'emisana bagenda kutegeeza nga bannayuganda ku nteebereza y'embeera y'obudde ku nnyanja. Mu mbeera eno abakozesa obwato butonotono balagiddwa nti bagire nga babuwummuza okutuusa ng'embeera eteredde. Twongera okulabula nti begendereze abanaaba balina okugendera mu maato amanene naye ennyanja bw'ebanga yina obuzibu totambulira ku lyato ttono kubanga amayinga ago gasobola okulivuunika kye bayita capsizing abantu ne bafuna obuzibu ne bafa. Kwe okulabula kwe tuyina tujja kweyongera nga tubaweereza amawulire buli ssaawa 9 ez'olweggulo n'essaawa 9 ez'ekiro. Ate abagoba b'amaato basabiddwa okugaddaabiriza ng'obudde bukyali bagenda okugassa ku nnyanja nga gali mu mbeera nnungiko. N'olwekyo kati wabaddewo abantu nga balina kye bagamba nti abantu waliwo abafunye accidents naye nga kino kyakulabula abantu nti wadde embeera y'obudde naye esobola okwonooneka naye ate abantu abasinga babeera ku maato nga tegali mu mbeera nnungi. Mu mbeera y'emu n'abasaabalira ku mazzi bawabuddwa okwambala obujaketi obutaasa obulamu bwabwe singa babaawo omutawaana gwonna ku nnyanja. Okuwulira omusango oguvunaanibwa abavubuka 4 abagambibwa nti baayokya essomero lya St Bernard's SS Manya mu disitulikiti y'e Rakai olwaleero okugudde butaka oluvannyuma lw'oludda olwa gavumenti oluwaabi okulemererwa okuteekamu empoza yaalwo. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Victoria Nakintu Katamba ayongezaayo okuwulira omusango oguvunaanibwa abavubuka 4 abagambibwa okwokya essomero lya St Bernard's Senior Secondary School Manya mu disitulikiti y'e Rakai omwafiira abayizi 10 n'abalala 36 ne bagendera ku bisago. Omusango guno agwongeddeyo okutuusa ku Lwokubiri lwa wiiki ejja ennaku z'omwezi 16 omwezi guno.
kinajjukirwa nti nga 11 omwezi ogw'e11 omwaka gw'2018 eggwanga lyagwamu enjega essomero lya St. Bened's Secondary School Manya bwe lyateekerwa omuliro abayizi 10 ne bafiiramu abalala 36 ne basimatuka n'ebisago ebintu bya bukadde na bukadde ne bitokomekera mu nabbambula w'omuliro guno. Poliisi yakwata abayizi 4 okuli Talemwa Henry, Alex Mugalula, Neo Edison ne Kisuule Dickson ng'abasatu ku bano baali bayizi mu ssomero lino abaali bagobeddwa nga kigambibwa nti baasibuuka empisa olwo ne balagirwa bakole ebibuuzo byabwe ebya siniya ey'okuna nga bava ewaka. Wabula abayizi abo kigambibwa tebaddayo eka nga baatandika okusula okumpi n'essomero mu muzigo gw'omu ku bavunaanibwa Neo Edison. Essomero bwe lyakwata omuliro kiteeberezebwa nti bano abaana baalina kye baali bamanyi ku muliro ogwo era ne bakwatibwa poliisi ne batwala mu kkomera gye balina kati okuva mu mwaka gwa 2018 nga bavunaanibwa emisango 48 okuli okutta abayizi wamu n'okwokya essomero. Bano kati bakamala emyaka 6 mu nkomyo. Pulida w'abawawaabirwa bano Sam Sekyewa ow'omu Sekyewa Matovu and Company Advocates ategeezezza nti agenda kwesigama ku nsonga 3 mu musango guno era ng'ayagala gugobebwe nti kuba poliisi yakola ensobi nti abaana bano baali ba myaka mito era n'ensonga endala. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Obubenje butumalidde abantu ku nguudo nalumanya ne Ssaalumanya n'olwekyo taasa obulamu bwo n'obwa buli akozesa oluguudo ng'ogoberera amateeka buli omu atuuke mirembe. Omwogezi w'ababoodabooda mu Kampala Muwaya House agambye nti ababoodabooda obutawa kitiibwa bitaala kivuddeko obubenje bungi mu baboodabooda. Okutwala omukisa guno okutegeeza ababoodabooda bonna ng'ekyufu obulamu bwabwe bumatalinga nnyo kubanga bwe baba tebafudde ku bulamu bwabwe tebagenda bafaako. Naye obulamu bw'ababoodabooda babulagajjalira nnyo naddala batuuka ku bitaala gweno ne wesanga nga owaboodabooda ava ku sayidi eno osanga agenda kutomeragana n'oweeno olwokuba baagala okuyitawo mangu mu bitaala nga tebinnaba obaolyawo obulamu balinga bwe baawaayo. So nga ebitaala ebyo okubeerawo biyamba kukuuma obulamu bwa muntu nti omuntu ava sayidi eno ebitaala biba bimutadde oyo alina kutambula ava sayidi eno n'ayimiriramu eddakiika zibeeranga 2-3. Ebweru w'eggwanga omukulembeze wa America Joe Biden alindiriddwa n'amaddu mangi okuteekateeka ensisinkano ey'enjawulo egenda okutandika mu ddakiika si nnyingi okuva kati mwagenda okusinkanira abakulembeze banne mu mukago gwa NATO mu kibuga Washington DC eky'America okwogera ku nsonga nnyingi ezikwata ku byokwerinda. Joe Biden alindiriddwa n'amaddu kubanga omulundi gwe yasemba okulabikako mu lujjudde era eri eggwanga eryo olunaku lwe yavuyiza mu dibeeti ya bonna eyalimu okwolesa obwongo wakati we ne munna Republican Party Donald Trump. Ensisinkano y'abakulembeze b'omukago gwa NATO egenza okubaawo ng'obukulembeze bwa Biden buyuuga ebitagambika olw'omuliro ogweyongedde okuva mu kibiina kye nga banna-DP bamulagira nti addeko ebbali bafune omuntu ayinza okuwangula Donald Trump mu kulonda kwa bonna. Bino bigenza okubaawo nga n'abakulembeze munda mu kibiina kya Democratic Party batuula mu nkiiko eza wano ne wali tebatteredde era nga n'olwali wabaddewo enkiiko ez'enjawulo ezituuziddwa mu bibuga bya Amerika eby'enjawulo wabula nga buli muntu eyeetabye mu nkiiko ezo yeemulugunya ku ngeri Biden gy'alemedde mu lwokaano era nga ayolekedde okubawanguza Trump mu kulonda okubindabinda. Biden yalangiridde nti keetonyeeka gwake tagenda kuva mu lwokaano n'ajerega n'abagagga abateeka ensimbi mu kibiina kye ekya Democratic Party n'ategeeza nti ye talina gy'agenda kudda wadde bangi bamubeeba nti adde ebbali ye n'agamba nti abalonzi bamanyi ekyokukola. Biden yategeezezza nti teyandyetantadde kwanganga Trump singa abadde teyeewulira bulungi. Bannaffe amawulire agesa